Alright, oli ku TikTok YouTube channel kwoli. Akogena maaso n'okuba nti ate weekuumira. Okusobola okuba nti ate ofuna buli video gye weetaaga okulaba ekumalako stress na buli kimu. Kakati neeno ate kansobola okuba nti ate mbayisaayooko ku side eno. Nakugamba olina ensonga nga 140 okusobola okuba nti wasubscribinga ku TikTok teri kujula na wano gamba weewo kale. Omuwala golaba mu katambi awo essanyu oba ndowooza lyabadde essanyu oba gyabadde mizimu gya kika yagenze na proposingibwa omusajja golaba afukamidde boyfriend we era nga babadde baagana okumala akabanga. Omuvubuka yagenze nasinkana girlfriend we oyo ng'ali mu bantu ndowooza abadde ku ssomero awantu awakuŋŋaanirwa abantu n'amugirayo empeta n'amugamba nti baby onanfumbirwa. Omuwala ndowooza mu lw'essanyu eringi nga bw'omulaba awo yatabuse butabusi n'akanula amaaso n'asamba ebintu n'abizza eri n'agwa bugwa eddalu. Omuwala agudde eddalu oba kyavudde ku ssanyu oba kyavudde ku mizimu gya kikanga gye gimusumba tegimwagaliza ate kuba nti ate afumbirwa n'ababadde ku mukolo beewuunyiza ne bagamba kyekituuse ku mwana. Emizimu gy'ekika tegyagala abenga afumbirwa yagudde bugwa eddalu. Omuvubuka yasigadde mu mataala ng'atangalidde ng'agamba bannange omwagalwa wange ki ekimutuuseeko. Omuwala yakkanye n'abadde akutte kamera kati amuyiseemu empi bane ne bamugezaako okumuwooyawooya ng'aleekaana bagamba ki ekigenda mu maaso. N'endowooza lyabadde essanyu kubanga mukazi wattu yagezezzaako okuba nti ate ateekayo omukono naye nga woolaba awo akankana alabira ddala omuntu gw'ayagalira ddala yagenda okuba nti ate amuwasa. Naye essanyu lyazadde ebizibu. Bagamba essanyu ebiseera ebisinga lizaala ebizibu. So essanyu eringi lyamuleetedde okuba nti ate ava mu mbeera naye yagudde eddalu wenjogerera essaawa eno era ng'omuvubuka tamenye na kyakkola. Sikiwa nti oba omuvubuka ono anaagenda mu maaso n'okuba bw'aba tamwagala anaagenda mu maaso n'okuba nti ate ayongera okusaba omuwala ono obufumbo naye bw'aba amwagala ekijja kuba gwe yalonze nga mukazi we. So TikTok YouTube channel kwoli genda maaso n'okuba nti otufollowinga mubeere bulungi. Mbaagala nnyo bannange mweraba.